mukama Yesu awaruganda Yesu ararubaras makaramana awaruganda mukama Yesu yebaziwe zinafuna ekiroto nga yali mama avanga atudde mu wakati wa otidde mama ennimi zinsumbuwa ekyo kusumbuwa manyi okwogera mu nnimi kati ganda kati yogera mu nnimi Haleluya. Kati lindako tunafuna vunula ennimi ojja kutukomawo. Banage musirike obudde bugenzi. Mikwano gyange keep quiet. Kakati no kambabulire mwe baboy. Mwetekeko omuwasa akwogerera ennimi mukanemu. Omutuusizzayo mugambe maama mbadde ngamba labda shikara mama. Bakatuna makshika. Olabe bw'otuviire mwawo. Owennimi oyo banaye nga tumuvuddeko. Obujulizi obwo ng'era pastor we yagambye ntwetaaga interpreter, era kituufu ndowooza twetaaga interpreter tulyoke tukole ki, tulyoke tubeere nga tutegeera. So oyo nga tumwesonyiye banaye tuze ku mwana muwala ono video yennyini gye mulaba playing awo. Kino nze nkisa ku bazadde. Omwana ono mu video munaagambye mu bujulizi bunaagambye nagamba nti mama yali atugamba nga muyina baboyi, muyina abasajja, muyina bu boyfriend. Oba oliawo in actual sense nga tayina, naye because mama yali akimuteekako nnyo eva ng'abeera amunenya ku ekyo, yagamba ye lwaki sikituukiriza, lwaki sifuna boyfriend over gundi eyali pressure gyali ayina ku maama we nga eva kyamulangira nga wayina boyfriend. Oba oli omukazi wattu nga talina boyfriend. Bannaye omwana muto nnyo. Obujulizi bwe buzaamu amaanyi nti yamala nategeera ekibi kye n'agenda mu kyaki ey'abapya n'asimululwa. Naye omwana ono abasajja nga yeebakana bangi. Atuuse ekira n'agamba nti waliwo olunaku abasajja 4 baamwebakako. Bannange bino ebintu fa otunulira ekintu nga wekyo, she is very young. Kati nga fa abazadde kitukuba wala. This has really broken my heart mbabuulira. It has really shattered me. Nga lwaki abazadde tweddeko ebigambo bye tugamba abaana. Okitegeera kiringa okulumiriza ekintu kyotakolangako. Banaye kiruma ng'ogwo omutima omanyi tokikola ne bagamba nti obbye kino naye nga bambye manyi sigwakibbye. It really broke my heart. Naye nga kamba video eno muwuliza obujulizi bw'omwana ono bannange. Kibi nnyo. Bamama ne bagamba muyina obulenzi eyo ne ngamba kangenda kafuna kati seetawana ne ngamba kankafune ne sitayi n'agamba wamma kyekyo. Kati we lwamala ne lockdown n'etambula neefuna kagaayi kange. Banenga kalungi ne ngamba wawawa. Bane
ate nga si Muganda nga njagala oli omutoolo yennyini. Kati we nakafuna Maama wakafuna otya ke kagamba gwe wakagamba? Akajja ne kaŋŋamba ne kabindiramu. Kati we kaŋŋamba kati mama ne tugende. Lockdown yakusanga oli mu kibiina ki? Yansanga it was senior 1. Ng'oli mu senior 1? Yeah. Wafunira wakayinda akasongo? Yeah. Kati kaboyi kangaako bwakati ne tugenda empiki ne tutambuliza obulamu kati maama ng'alekaawo essimu ye nga tamanya erinnya neeteekako Mary ne mugamba maama nina mukwano gwawe bamuyita Mary kumbe kaboyi ne nkaweerezanga bu message ne kagamba mwana ffe we are like zero, we can't be divided ne kabindiramu ne nkawaana. Kati Pastor Tom yali asomesa abakazi abafumbo wana babba bwabwe ng'alina obugambo bwayogera simanyanga olinganga omwezi ogwakatyanga nange byenkagamba. Kati olwamala ne ngamba sigenda koma ku kaboyi kamu neefunayo bagayi bange nga balinganga 15. Kati nga bagayi bange banenga mpulira nga just bonga mbajjako ssente nga ngamba ono yasooka ku lisiti gwenjagala ono wakubiri nga mbajjako ssente nga mbaagala ng'ono aleeta kino omulala aleeta kino ng'ate nyambala bubi nga nyambala mini nga zikomanga eno nga bambi nga neemola nga newemba mpisa ku kkubo nze nga toyinza butankwana. Kati omulwawita oyo nentambula mpola mpola naye nga mpulira abawanguzi nga bagamba Pastor Jeje abaleeta nga bagamba engeri gye baava mu bwenzi bwabwe kati nemmanya naye nga mpulira kinnuma ne ngamba Mukama nga mmanya ekibi naye nkirese ntya kati ne ngamba Mukama bano babboyi abalala si kyekizibu kyange naye no boyi eyasooka. Bannange boyi n'afuuka ekizibu ne mukyawa n'akomawo emyezi 3 ne mpulira omutima wagunnuma ne ngamba maama nga nkikyaye nnyo. Nengira kati we nakomawo eno boyi n'aŋŋamba nja kukwata kola ki ku meter box ne mugamba nga nze nalokoka nebyo tebabikola kati we twatuuka eno kati awo nga ituwazinga lumu nenjija boyi nakwata ku meter box najjako virginity yange. Nerige ne ŋŋamba kale era agitutte kuba gwe nali njagala balasaaga naye saagala gibawa. Kati olwamala nenjija wano kati nga mpulira Musumba Tom basomesa ku kibi nga basomesa ku kibi ky'obukaba nembiwulira sirika nga basomesa ku kibi ky'obukaba nembiwulira nga mpulira baana bannange engeri gye babiyitamu ne ŋŋamba Katonda eyasumulwa obwo kitegeeza nange asobola okunkolera. Kati we najja wano nga 8 mweno taamu gye twaddamu nenjija wano bwe najja wano naye nga Musumba Jeje nayogera story ye yonna ne ŋŋamba naye mutadde ntya Mukama mutadde ntya ne ŋŋenda era ekiro ekyo n'akwata ku meter box ne mpulira nga kinnuma mpulira kinnuma ne ŋŋamba Mukama mutadde ntya nga mpulira kinnuma nze saakola kintu ekyo oba mpulidde feelings nedda nakikola nga ŋŋamba lwa mulenzi naye nga sina feelings gye mpulira kati ne mpulira nga kinnuma nga maama abeerawo ng'asaba nze nga gwolaba ndi musabi era nga toyinza nakitegeera naye nga sitaani mu binnyo ne mpulira nga kinnuma neera ne twongera ddala neera naakwatako neera n'olulala ne kiwira ekintu ne kiyitiriza kati ekintu ekyasinga okunnuma yali Friday nange nagambye sayina boyi omu kati babboyi bana ne banne bakako olunaku lumu ne ŋŋamba nze nafuuse kiki kino ne ŋŋamba kino ekintu sikikkiriza ne ŋŋenda mu kkanisa y'abapya ne basomesa obwenzi ne bakola biki najja wano mu kkanisa ne ŋŋenda mu kyaki y'abapya nenfukamira ne neetoowaza mu maaso g'omwoyo omutukuvu ne mugamba Mukama nsumulula mu kino ekintu ne mugamba Mukama mpulira nkikoye ne ŋŋamba